Alright, nate mukwano gwange tulaba nkwaniza ku mboozi yaffe eno y'enjawulo special notes. Tuluyiridde ddala okunyumyamu kubanga waliwo ebyaliwo awo nange ng'omuntu n'ensooka n'enfuna ensonyi. Era njagala okusooka okutwala omukisa guno bassebo ne bannyabo okubeetondera. Omanyi abantu bwe basirika tomanya nnyo kye bakulowoozaako. Yensonga lwaki mu communication emphasizing nnyo feedback, kubanga omuntu bw'akuddamu ne bw'aba nga kyazzeemu kibi kikuyamba okutegeera endowooza ye. So twasembayo nga njogedde ku mukwano gwaffe omuvumi, ku mukwano gwaffe kagwensonyi, ku mukwano gwaffe omuweebuufu, omufere w'ekibuga, omubbi atakula, eva yanga atakula atakaddiwa, yasalawo okuweebuuka mu mpisa. So bwe yayogera ebigambo ebingi nga ndaba public esirise, nakirowooza nti public ekkiriza ebyo byayogera nti byajja mu ffumbiro, bw'amala okufumba byaleeta. Omanyi ebintu ebifa mu ffumbiro biba bizibu nnyo. Baga nti mu ffumbiro yeri omukka, mu ffumbiro gy'osanga evvu, mu ffumbiro gy'osanga ebikwa ebinyookaana, mu ffumbiro gy'osanga amasiga nga buli muli litunde gye litunula, mu ffumbiro ebaayo ebintu bingi, n'omunyale gubaayo. Kale emirundi egisinga obungi abasajja batulagira obutalingiza nnyo mu ffumbiro. Linda bakuleetera ekirungi ekinaavaayo, naye oyinza obutayagala bifaanana biriyo oba obirabye. Kale nalowooza nti buli ekinaava mu ffumbiro mu bubi bwakyo bantu bayinza okuwekanga nga bakiridde. Kye saamanya nti public yali etegedde bulungi era nga teyeetaaga kunnyonnyolwa ng'emanyi nti bino bya busiru. N'enkola ensobi n'embanga ayagala ng'ayanukula okunnyonnyola kiki ekyavaako embeeteza oba emberebezi tutuuke we twatuuka ne bannaffe abatufumbira. Unfortunately oba fortunately, fact gye nastatinga nti nabbibwa nali manyi nti ye n'atandikirwako, abagenda mu kooti bagende, abawakana bawakane, tukaakase ensi nti tukola n'ababbi. Eky'omukisa omulungi ensonga y'obubbi ey'okunziba eyo bagyepenera ddala ne bagyebalama ne badda ate mu bintu bitakola. Ate nga n'oli kennyini omubbi atidde okwaŋŋanga ensonga eyo n'atuma abalenzi be basobole okwogera. Nze sirina buzibu n'abalenzi abo balala. Era in my tradition I focus. One of the things that have kept me running is my focus. I focus on the goal. Abala ne bwe boogera kwagala obenda banga ngati kati ono naye ayagala mwanukule naye erinnya liyite mu kamwa kange azimbe profile. Abo mbaleka bulesi the way they are. Nze ndi ku mubbi eyanziba kwe nali. Mubbi ndikyogera ne bwe ndiba ngende mago nti yanziba. Era bino nabyo olaba tulangira nti gundi eyavuwala, gundi mabanja, gundi. Baloya aba abafere abayingira effumbiro ne bambala nti ono alina obwetaavu bwa legal services, ne bafumba ebintu byabwe ebitaliiyo, ne bafumba obubbi n'obuyaaye, ne bafuluma mu ffumbiro n'obubbi obwo, ne bantunza ebyange nga bannimba nti bayina upper hand mu legal service era bagenda kunnyamba. Nendwawo ate mwagala okunsaasa, neetaaga munsaase kubanga nalwawo okutegeera nti ndiringana babbi. Omanyi bw'oba wakava mu kalulu, bannanga akalulu kamenya, akalulu kaluma. Omuntu owungira ddala n'obanga eyafiirwa omuntu
So mu biseera ebyo onoonyo nakuwa amagezi gano nakuwa kano omwana gye yaviira mu ffumbiro n'ekiboozi nanziba ssente ye yanziba ssente zange zivugira mu lubuto lwe zirivugira mu lw'abaana be zirivugira mu lw'abazzukulu be yanziba. I say it without fear of favor. Yanziba. Simanyi gye baatuula ne bafumba kye bafumba ne beetala kye batoloola saamanya kivaayo noonya balooya munanga nti omanyi tulina kye tuyiyiza konze kya wira tuliyo mu ffumbiro tufumba bino bye tujjeeyo nga bubbi bwereere nkolimira eyanziba n'emirembe gye giriddako ngikolimira. Toyinza kubba musajja munna ali mu kizibu abonaabona, naye nsanze abantu bangi ng'ate nze gwe banenya. Manyi kyensinga okwagala ku bantu ennaku zino, abantu bagenze bayiga okwogera okusinga bwe gwali edda. Abantu nga banenyazaga nti Muyanga nedda. Waliwo yaŋŋambye ejjo ku Kampala Kingdom, onanga ne Muyanga nedda. I'm disappointed in you. Konza ate kiki? Toyinza kwanukula muntu afaanana bw'atyo. Lwaki walingiza mu ffumbiro? Muyanga tosobola kulingiza mu ffumbiro. Leka eby'omu ffumbiro bibeere mu ffumbiro, gwe sigala gy'oli. Ffe tetukusuubira kubeera, tukusuubira ku dining table, tukusuubira kwera waggulu ku kalina, tukusuubira ku balukoni. Ate oli mu ffumbiro, wakola bubi okugenda eyo n'ogenda ku byeyo. Ng'ate si yekka, bangi abalowooza ne mukwano gwange luli mulala yankwera nga nedda. Sikusuubira, leka abali mu ffumbiro basaabe omunyale, basaabe evvu, banyookaane ng'ebikwe bibisi, naye nga bali mu ffumbiro tebavuddeeyo. Gwe togendayo. Kale njagala okubeetondera olw'ekyo okuwabulwa okwo n'amagezi ago saabirina mu budde obwo. Ndowooza obusungu omanyi oluusi waliwo n'okunafuwa mu mutima. Betrayal teri kintu kirumanga muntu gw'olowooza nti mukwano gwo, gw'olowooza nti eyandibadde akulembera abakuyamba, ate okunyuunyunta n'akubba n'akufera nga bwe kyakolebwa ng'oli avudde mu ffumbiro n'ampangira okujja okunziba. Kiruma because yali mukwano gwange. Ekyokubiri, abantu baffe babalansinga ebintu bino. Oyo omuntu agamba nti Muyanga oyo nze muliisa. Naawe n'omulala noga nti ddala kituufu. Ono aga nti aliisa Muyanga asobola. Naye oli aga nti talina zigaayo obiti. Kobiti noza mumanyi buno obiti buchewing gum. Omulaba naawe naye ne mukwogera awunya akamwa. Nezigulayo ka chewing gum akagaaye tazirina omulaba nga talina. Ate n'akulimba nti agenda kulunda embizzi. Embizzi embizzi eriya buli kiseera eba eyagala kulya, era bw'oba tolina byona aliisa mbizzi togirunda. Kati bw'oba tolina zigaayo obiti, tolina bw'oyinza kumatiza bantu nti gwe ogenda kulunda embizzi. Ziri eki naawe kennyini azirunda tolina kyolya, ate olunda embizzi nedda. Manyi kibirunda obukoko buno Obuganda akagenda nga keyayirako kakafune kye kalya, naye toyinza kugamba nti osobola okuliisa obubizzi. Kale mbeetondera nnyo nnyini ddala olw'ebyo ebyayitira, era mbadde simanyi nti bwe mutyo bwe mundowoozaako. Baga nti ensobola okwagala yekugwa ku bbwa, ekyo sikyakiddira, sikyaddayo kukka wansi, sikyaddayo kukka mpiteyo ntya kukka wansi, nga baga nti kukka wansi mu toilet, sikyaddayo mu toilet bassebo, kubanga mwandaze nti kiswaza omuntu omukulu nga nze okukka mu toilet n'entandika okutogatoga n'okuzanyazanya n'obubi. Sikyabuddira nabwesangudde naabye, munsaasire ddala era munsonyiwe. Kale special notes bwetyo bwe tutambula, mbaagalira ddala nnyo. So njagala kubeebaza bassebo ne bannyabo. Waliwo abantu abali fair, abali objective.
abakuwa comment ng'olaba kyayogera kyekyo ate abatatya kwogera. Ekimu ku bintu ebisinza okufa mu nsi yaffe ennaku zino y'ensa. The biggest casualty of our society today, ensa, objectivity, reason, logic, ebyo byo bifiiridde ddala. Era abantu baffe bwe bakulaba ng'olwanagana okulaba ng'oleeta ekintu objectively oba ng'okola ekintu with reason or you want to apply logic in what you're doing, bakulwanyisa oba n'ensi okukuyita omusiru. Edda twawulirizanga nnyo abantu abakulu era enjogera egamba nti bukadde magezi yakoleranga ddala n'etuyamba. Nze nga Muyanga Lutaaya sirina brother wange ansinga mu Kampala, sirina ssenga gwe nalandirako nzimba ensi, sirina kojja, sirina nze munene. The difference between me and other people, maybe that's why I behave the way I behave. Nze sirina munene mu gavumenti tikati bona nkwatako enja kubira gundi, sirina gamba n'ogu. I don't gamba with anybody atani. I don't have gwingamba naye. Sirina muntu ganti kati anze bana manja sente zino nja kubira gundi azisasule kwanga anka ina sente. Sirina muntu ganti kati kino gundi yanampisaawo. No. My survival is entirely on God the Almighty, on good friends. And good friends who come my way, nga sibamanyi na kubamanya, oli nakuyisawo in that particular situation. Si mu sente necessarily. Nakuyisawo kwekye weetaaga as good friends and friends of goodwill and myself. Because I put effort and discipline in what I do. I am hard working, that I can say without fear of contradiction. Nti ndi mukozi nerwanako. Nyizo kwanga byenfuna tebyenkanakana bwenkola. Naye mmanyi nti ndi mukozi, ndi wa mazima, ndi wa mpisa. Ebintu ebyo ebisatu jjajjange Janet Luce be yansomesa ne Ezeresi na Heria bye binkumye n'olwaleero. Bwe ngamba nti naakola ekintu mbanja kikola irrespective of what it requires. Kyokera ninamu n'emputtu ensoga bwe ngamba nti ekyo si kikole, I can tell you ekyo mba sijja kikola. N'embeera n'omutima ogusalo nti bwe ngamba nti ekyo nkivuddeko ne bw'oyogera miliyoni ekyo mba nkitadde. I leave it, kiba kiwedde. Ndowooza n'ekisembayo njagala nnyo okwesalirawo, kyokka ate njagala nnyo okuwuliriza. Era mu kuwuliriza muno wabaawo ebintu bingi by'otegeera nga bala tebabitegeera, by'owulira nga bala tebabiwulira. Ensonga lwaki abantu abamu tebategeera wa gye tuli. Kale ensonga gye bayita reason, objectivity yo yafa. Ogiraba mu byobufuzi. Oli waavaayo n'ayogera eby'amagezi, oyo aba yalya. Genda mu business. Abantu balaba ng'oli alwana nga tubadde wano n'obubbi. Bannaffe oli wababbi abaali ya banka mwabiwulano nga banka zitunka n'abasuubuzi. Ensonga gye bandowoozezza nti n'abasuubuzi abalala babbibwa bandisituse ne bakwasiza ku musuubuzi munnaabwe agamba nti banaye banka yanziba namala y'ensimbi okusasula, banka nesigala ng'ekyasala ssente zange, looni nagimalayo. Mwana wange ensi esirika busirisi n'emuleka alwane yekka, ate ne batandika kubuuza naye olwo lwatandisa naalusobola, oyo gundi alwanyisibwa oyo, olwo lusoboka olwo. Mubadde mubiraano mu bintu bya hamu. Sick on his deathbed nga asiza ku oxygen. We have lost the greatest resource of humanity, which is objectivity. When God created us as human beings, waliwo ebintu bye tukolanga n'ensolo zibisobola. Basibo ne banyama ensolo nazo zoogera. Ensolo nazo zirya. Ensolo nazo zeebaka. Ensolo zigaba embuto. Ensolo zizaala. Ensolo zeeyiyiza. Ensolo zikola. Ensolo zizimba. Kanga nti n'ebinyonyi. Buli kye tukola ng'abantu.
ensolo byonna zibikola. Katonda yatonda nga tufaanagana n'ensolo n'atwawulira ekintu eki. Objectivity, logic, reason. Nti naffe tugaba embuto ng'ensolo bwe zizigaba, wabula ensolo egabira olubuto mu public mu open nga teswala, naye omuntu olubuto alugabira mu kifo ekyekusifu kubanga amanyi waliyo okuswala. Ensolo ziyigga emmere nga naffe bwe tuyigga. Ente eyinza okubba oba embuzi ogenda mu musiri gwa kasooli n'egulya nga yandifaananye ng'omuntu abbye ebitali bibye. Tugisaasira nti yo eba temanyi kyekola, erabye ekyakulya tayinza kwawula nti guno omusiri si gwa mukama wange gwa gundi. So buli lwe tufiirwa objectivity, ne tufiirwa reason, ne tufiirwa logic, tuba tuvudde mu k'obuntu Katonda ke yatuteekamu ne transitinga mu mbeera oba mu bulamu bw'ensolo. Era oluusi abantu bagenda baga nti oyo alinga nsolo. Ate era nga naawula waliwo abantu abeeyisiza ddala ng'embizzi. Tulina abantu mu ggwanga lyaffe abalidde enguzi n'alya n'ez'abalwadde ezandizimbye eddwaliro. Oyo talina njawulo na mbizzi efukula buli kimu. The corrupt in our country tebalina njawulo na mbizzi efukula buli kimu. Because how do you account for that? How do you explain? Nti sente ezajja okuzimba eddwaliro nga naawe enkyo ojja kulwala oligendemu, nga naawe enkyo abaana bo bajja kulwala bakozesa eddwaliro eryo, wazirya nogenda ozimba ennyumba ennungi nga erabidde nti enkya bajja kujja mu nnyumba ennungi nga ne esi tezikyakugasa, bakudduse mu ddwaliro nga n'agatambula togalina bwenna omenyesa entegetege, weetaaga okutwala ku kagaali kakusiringisa okujjawo kakutwale we banaakujjanjabira. Bambi nga ezandiguza akagaali ako wazibba wazirya n'ozimbamu ekirala. Obanga Ssebusiru bwa njoka ezirumanyirizo zimutte nga zooza zo zinaasigala. Objectivity. Uliza bannabyabufuzi nga miwulenge nga boogera temuli nsa, n'owulira abakolera gavumenti nga byogera temuli nsa, n'owulira omusomesa aliwo omusomesa ansajjako nga naye no gwenkubidde essimu musomesa, n'owulira omubulizi w'enjiri nga naye ddala ono akyali musumba, n'owulira owa transport owa taxi n'akuddamu aso nga naye n'amanyi kye yazza okukola. Kwega buli muntu nga bw'ayogera olaba nti ak'obuntu, ensa, amagezi, reason, logic nga kafiira ddala. That's why tukayanira n'ebintu ebimu naye ng'oli akaayanira ekintu ddala ekimuli waatudde. Abantu bangi babuuza nti gavumenti ekoze eki? Naye ng'ayogera nti gavumenti ekoze eki, ne waatudde kyaliko gavumenti yekikoze. N'olaba nga babuuza bannabyabufuzi, Besigye bukyalwana ate alina ki? Besigye asobola ki okujjako okutulimba? Nga yerabidde nti Besigye kyalwanirira actually ye Besigye akirina, gwe gwalwanirira gwe tokirina. Besigye alina security nti gavumenti eyinza kumala gamukwata, gavumenti eyinza kumala gamubuzaawo, gavumenti eyinza kumala gamutta, gavumenti eyinza kumala gamunyiga mu kimugunyu. Ensi emanya era ensi eyinza okusituka n'emulwanirira. Kyokka gwe Besigye gwalwanira oleme kutulugunyizibwa, ne bwe bakunyiga bwe bati gavumenti neekunyiga obanga nkukunyi, kizibu okutegeera nti wanyigiriziddwa. Aleka ebiti, aleka bye byalina n'alwanirira gwe atabirina obifune, kali n'osanga nga gwe gwalwanirira ate gw'ovuma. Similarly ne katugeze nga ne Bobi Wine for example, mbagamba bulijjo nti mu bintu byonna abavuka bye balwanira, Bobi Wine alina emyaka oba awezezzaana oba I think
ebintu byonna byandibadde alwanira abavuka bye balwanira ku myaka gye byonna abirina. Amaka amalungi, omukyalo omulungi, abaana abalungi, omulimu omulungi, kapasite okutambula ensi yonna gy'aba ayagadde, ensimbi ezimusobozesa okulya kyonna ky'aba ayagadde, byonna birina. Naye yeerekereza ebibyo byalina comfort zone gye yandibaddemu, najja ayogerera abo abatabirina. Ate n'olaba nga abo abatabirina bayogerera, basiiba bamuvuma, bamukubamu bukatuuni, bamukolamu bukiriipu. Noga nti kale eyakoze kakatuuni kano ne bukiriipu buno n'okugya ebifaananyi ebyedda okwagala okwonoona Bobi Wine, kale wakisinga amagezi ago n'obudde obwo abukozesezza okwejja mu mbeera embi atuuke Bobi Wine waali. Nange Simon Muyanga ayogera naawe, ndowooza bwebaayo ebintu byensinga Bobi Wine biri bibiri byokka byensobola okwogerako, bibiri byokka. Ekisooka, musinga emyaka, undisputed. I am older than His Excellency Robert Kyagulanyi, musinga emyaka. Ekyokubiri, sofa wendi musingako ebitabo. Nsomye bye naakasomako ebyange bingiko ku ye bye yaakasoma. Naye era tali mu myaka gyange, kitegeeza ayinza okutuuka mu myaka gyange nga naye byensomye abisomye. Ebisigaddewo byonna nzikiriza emisana n'ekiro nti Robert Kyagulanyi ansingira wala ebintu bingi. Ensonga kiyinza kufuna budde bwa ddakiika wadde n'emu emuvuma, kuba mmanyi nti ebimu ku byalwanirira biyamba nze nsobole okutuuka ye waali. Naye owulira abantu sandyagadde muntu yenna ne bwaba tawagira muntu, ne bwaba tawagira opposition, kuvuma bali mu opposition. Era ndowooza njagala kusimba bannaffe bali mu NRM. Mulimu abasiiwufu b'empisa batono abasinzira mu NRM ne bavuma mu ngeri evvoola n'okujeeguula abakulembeze abali ku ddala opposition. Abasinga obungi osindikayo naye omuze gw'okuvuma ennyo batono abali mu NRM abagukozesebwa bali mu gavumenti. Bajerega kujeregerera ngera naffe bwe kuli eno, naye tebagenda nnyo wansi kuvuma muntu nga ffe bwe twevuma sayidi eno. Kikyengezaako kunnyonnyola nti objective, amagezi n'okutegeera n'okulizoninga bifudde ne bigwawo, yet tubyetaagira ddala nnyo, kubanga yenjawulo yokka eri wakati w'omuntu n'ensolo okuva mu butonde nga Katonda atutonda. Ekyenjawulo kyokka kye yatuwa ye kapasite okufumiintiriza ku byoyogera, byokola, byoyiseemu ne byoyagala, n'osalawo okukola ekyo kyolaba nti kyekikuyamba okutwala mu maaso. Ensolo tezirina kintu ekyo. Nkuwadde ekyokulaba nti ensolo eyinza okugenda mu musiri gwa muliraanwa n'egulya nga temanyi nti ereetera mukama waayo buzibu, era mukama waayo ajja kuliwa naye nga talina kyanagikola okujjako gikubayo emigga waate kibambi ogitegeera tetegeera teyakitegedde yanoonyeza mmere. Human beings are created to be better than that by reason, by logic, by objectivity. Era olw'obutayagala kukozesa bwongo objectively, bye bino byendaba bisumbwa bannanga abayimbi. Abayimbi badmystifyinze ekifo kyabwe, bo bennyini ne beemalamu ekitiibwa mwe twali tubalabira nga tubeegomba. Bassebo ne bannyabo, ffe we tukulidde ng'omuyimbi ekitiibwa kyalina va ku mukwana abantu okuba nga bamwagala kyokka, naye n'ebitiibwa. Nalaba nnyo ekitiibwa ky'abayimbi n'enkikuta mu bantu babiri, ndowooza ab'omulembe babiri ku mirembe egy'enjawulo. Mu bantu ab'omulembe omukadde twalaba nnyo ekitiibwa mu bantu nga Fred Sebatta, Lord Fred Sebatta, mu bantu nga Dani Mugula, mu bantu nga mukyala Sebatta
mu bantu nga mukyala Alisi Nabatta mwannyina Sebatta abali mu mulembe ogwo ng'olaba ekitiibwa sooka ove ku kuyimba n'abantu okumwaga naye nga ne bw'ajja bw'atyo okuyimba abantu bamuwa ekitiibwa agirako entiisa bannange nze ebbanga linamala nga ŋŋenda mu bivulu sijjukira kulaba muntu asitula kacupa k'amazzi empute ng'akakuba Sebatta ng'akakuba Dani Mugula ng'akakuba Alisi Nabatta ng'akakuba mukyala Sebatta. Muyinza okuba mwe nze saalabako gw'oyinza okuba walaba saabiraba. Bwe tudda mu mulembe ogwaddako awo twalina abayimbi abalina ekitiibwa n'entiisa nga kojjange Silver Kyagulanyi, leka Robert Kyagulanyi naye Silver Kyagulanyi omusajja omuyimbi omuyonje ennyo kalimagezi. Abantu nga Mariam Ndagire omukyala ow'ekitiibwa omuyimbi omugezi mu Nakatemba nga ne bw'ajja obuzibu ati ku stage okutandika okuyimba owulira ekitiibwa n'entiisa ku muntu oyo. Era saalabako muntu, sijjukira kulaba muntu. Their music remained objective. Baamanya we bakoma, they kept their boundaries. Olwaliro ekisumbu y'abayimbi baffe nga bwe nawulidde abantu nga beemulugunya kale Adamu Mulwana afudde tayambiddwa, afudde akaaba, afudde teyafuna bamuyamba n'ebifaanana bwe bityo. Kituufu kibi nnyo okuba ng'afudde talina bamuyamba naye ye ng'omuntu yali yeepakeginga atya yeezimba atya. Sijja kuwaayiriza Mulwana nnyinza omukozesa ng'ekyokulabira naye sijja muwaayiriza saamuwulirako ng'avuma muntu yenna. Saamuwulirako mu sikando za biswaza nedda. N'abayimbi baffe abalala abeeyingizza ennyo mu by'obufuzi nga bayingizaayo olubuto si mitwe bamaze ekitiibwa ky'abayimbi ne beemalamu ensa nga bakola ebintu eby'obulalu, ebintu eby'okulinnya ku mmeeza, ebintu eby'okuvuma abalala. Omuntu avuga atya emmotoka nti agenda atomera obulamu mu bugenderevu olw'okuba ayagala okukola erinnya? What type of brain is that? Omuntu asituka atya n'agenda ku ttaka lya munne atandika okukolerako katemba? Really? Nsobola okuwa omuntu oyo ekitiibwa kye, nsobola okuwa kale, for example, nsobola okuwa gravity omuntu gi respect n'entiisa binawanga Lord Fred Sebatta. Kanayi n'osituka n'ogenda ku ttaka lya munno n'okolerako katemba obujogolijogoli n'ebyobusiru simply because oyagala gavumenti ekulabe oba olwokuba olina omuntu akutumye oga nti kabalabe kino obe nekyokifunamu. Naye ng'omuntu gw'omanyiira naawe okiraba nti mu kisaawe mwe muli akusingira wala. Nange mu kisaawe mwendi muno mu mawulire waliwo abantu besimanyiira. Waliwo mukwano gwange Tamale Mirundi, Joseph Tamale Mirundi, mpulira bamulangira nti mutamiivu. Kituufu agunywera aba mutamiivu. Tamale Mirundi avuma, Tamale Mirundi awemula, Tamale Mirundi waliwo aweebuka n'ayomba n'abantu. Naye njagala kukakasa nti nze Simon Muyanga Lutaaya nkimanyi okuva munda mu mutima gwange nti sisinga Tamale Mirundi. Profile yakolera amawulire ne be yakola. Network z'abantu baatuukiridde. Omulimu gw'ekitiibwa gwe yakola mu ofiisi ya president ebbanga eryo lyonna. Abaana baazadde n'asomesa n'engeri gyeyimirizzaawo. Simusinga. Musajja muyivu. Tamale Mirundi alina masters nga nze awo tukoma ku kyekimu. Naye omukisa gwe yafuna nti yali mwogezi wa president okumala emyaka 14 as a presidential press secretary. Nze sinnagutuukako. Nange nakola mirimu gyange mira gisobola geraageranya ku gijje. So wadde mutamiivu manyi nti ansinga. Era okuba manyi nti ansinga ensonga kine bwe mba nni naye nsigala muwa space ne respect ne understanding okumulaga nti he is better and above me in these circumstances. Nyinza okuba ne byemusinga ebirala but they cannot be above ye byansinga. So abayimbi abasinga obungi mikwano gyaffe
mutulemesezza okubawa ekitiibwa ne tubaweebuula ne tubajeeguula kubanga temutegedde we mukoma, musaze boundaries ne muleeta n'abatandi boogeddeko, n'abatandi bavumye, n'abatandi baweebudde okubaweebula, because you have allowed them an opportunity to cross into your boundary, to cross into your lane from their different lanes.